Abalabi baffe abasooti TV tusanyuse nnyo okubanga tuzzeemu okusinkana ssaawa zino. UNVEILED EXPERIENCE ye program mwobeera tubagamba nti tutambula eggwanga Uganda ne tubatuusaako embeera nga bwetambula mu bitundu ebyenjawulo abantu embeera gye bayitamu tugenda mu buli mbeera ffe ne tugikuleetera. Robert Mutebi nanyini field ge mannya gange ndi musiimu nnyo kubanga n'olunaku olwaleero tuzzeemu okusisinkana ate nga tusinkanye mu mbeera eno. Abalabi baffe abasooti TV abagibaddeko ebbanga lyonna mujjukira emboozi ey'omwana gwe atalina mikono gwe twabalaga yakola obulungi mu bitundu ebya kyotera naye nga mu kiseera bwe twatuukirayo yali talina fees nga talina kintu kyonna kyayinza kubanga akozesa twajja mu maka g'abakadde be ne tubagamba nti tujja kubanga tubakwatizaako n'abalabi baffe aba UNVEILED EXPERIENCE ne Sooti TV ate ne bakama baffe mu mbeera emu oba endala okulaba nti ebintu ebimu tugenda mu maaso kubanga tubisootinga. Ku lwa programu eno UNVEILED EXPERIENCE njagala okutegeeza nti ebyetaago byonna eby'essomero ng'ogyeko fees naye ebyetaago byonna eby'essomero ebya Lawrence bye yeetaaga olunaku olwaleero ekyo tumaze okukisootinga. Tusimbudde okuviira ddala wano ku Sooti Media paka wanaatera wetuli nga bannyinaffe abakozi bannaffe tubadde nabo nga tupaakinga ebintu mu motoka eno naye tuli ba mukisa okubanga tutuuse bulungi erudde eno ekyotera gye tuli olunaku olwaleero okubanga tuteeka ettofaali ku bulamu bw'omuvubuka ono omuto ddala omugezi ennyo ayagala okusoma. Twabasuubiza nti tujja kikola ate era tweyama tujja kikola tujja kutambulira wamu naye tujja kulondoola embeera ye ey'okusoma mmwe mubeere bubeezi ku Sooti TV. Nga sinnaba kubabikulirako na kubalaga ki kye tuleese wadde mbalazeeko katono nga tuli ku Sooti Media njagala mbalage omuvubuka ani gwe twogerako ebifaananyi atwabikwata akola ebintu bingi. Twatandikira mu kulima ennaku ze twali eno bwe twava mu kulima ne twoza engoye bwe twazimala ne tunaaba bwe twazimala ne tuvuga ku ggaali twakima ku mazzi twavuga bodaboda twawandiika twakuba ebisiige twakuba ebifaananyi twawandiika notisi byonna twabikola. Abatamumanyi katusooke tubalageko ko katono naye nga tutandise era tusimbudde. Katonda ebigere bino yabiteekamu amaanyi n'obusobozi obw'okukola mikono bwe bikola lwakuba tetubigezesa. Yesewo ekitegeeza bwe bakulumba okukubira olinga kukubisa bikonde osobola okumukubisa ebigere n'omuwangula okuba ng'omi ya bigere neyo gye migere. Tusooke tulime obudde bugenze. Tusooke tukole ki olubimbi lwo tulina oddumaliriza maama namugambi lero nzize mukola ki mulimirako kubanga tetusobola kuleka nsiko eno ku kyalo. Kati olwotandika ddi okulima? Nze okutandika okulima tandika okulima bino bye tulima bino olwatandika tandikira natandika nga nnima omusiri gwange ogwa kasooli ekyango wa ekyango ogenze ku mudumu kakwata bwenti nenkateekako ekisaanikira. Omukono ogwo gulina amaanyi agakwata akadomola nga kalimu amazzi nga kajjudde liita 10 oba n'ekinene n'ekinene ekitegeeza amaanyi kuba tetusobola kupima ge gulina ge maanyi n'omulala alina omukono ge gulina era muno ogawulira muno ngawulira. Ekyo kyokka kyonkoledde kimala maze okukkiriza nti okikola. Nensitula eggaali yange olwo okola mirimu waka otwalira maama mazzi enkulugusa maama bakuleetedde amazzi essaawa yogenda ogigule eyo yeeve mu ddiiro. Awo ozikubye ensawo ozikubye ensawo
tumale kuleeta essaawa yo tugimaze. Tubatuusako emboozi y'omulenzi Lawrence abagenda maaso n'okutulaba na butya bwakolamu emirimu gye wano ewaka, ate tujja kutuuka ne ku kitundu butya bw'abadde asoma mu ssomero awandiika atya n'ebyekuusa ku ekyo. Kati agenda tulagako butya ate bwagenda maaso n'okunaaba amaaso. Gwe weenaaza n'omubiri gwonna. Ali mu kuvuga gaali. Speedi bangambye odduka speedi. Twagala mulabe bwekoleera. Ndowooza okirabye. Tampisaamu eggaali. Asibye. Asibira mu nfu nga bw'ogenze mu maaso n'okulaba. Ndowooza kkiriza nti kisoboka. Ekyo kyo tukirabye. Kisoboka. Nga bw'ogenda maaso n'okumulaba gwe wenna eyeekuumidde ku Swat TV. Emboozi ye tukyali nayo, tukyagenda maaso n'okumutunuulira naye nga ekisinga obukulu kumwe mwenna abagenda maaso n'okutulaba nti yayise P7 n'ayita bulungi nnyo, naye ekibuuzo kikyali kimu, aneeyongerayo oba teyeeyongereyo. Olutalo andina okukkiriza nti tujja kululwana tulugguse nga Unveiled Experience team, nga Swat TV, nga Swat Media. Olwo tusuubira nti lujja kuwangulwa. Kubanga ffe tubeera n'ekisa okuva ku House of Prayer Ministries International era mmanyi nabo bajja kulwegattako atulabike nti obaolyawo atubaako bwe tutuuka. Lawrence yoyo kakati kyetugendako ssaawa zino kyakulaba butya bwavugamu piki. Nina mikono gyange abankubidde eggulo ku masimu n'olunaku olwaleero nga mugamba nti Lawrence mugenda kubanga mumuyamba. Mukulu Fred Byakatonda nkutumiddeko nnyo, oli mukadde wa kanisa ku House of Prayer. Kibaluma nkutumiddeko nnyo, naawe oli mukkiriza mulungi nnyo erudde eyo n'abalala. Ttiimu eyo yonna egenze maaso n'okunkubira nga mwenna mugamba nti mujja kubeerako kyemuyamba. Tukirinze buli omu nja muwa ennamba ya maama mukwataganire eyo. Avuga atya piki? Tugenda kubanga tutandika part 2 phase 2 eya biki Lawrence byakola. Tukulinze. Nze nsooka kulaba oba ogivuga ndyoke njituuleko. Awo otaddemu ekisumuluzo. Ate ng'ogitadde awo. Kati eyo kuraaki gyakutte. Awo we mbadde nsinga okwagala okumanya awo kuraaki eyo bw'otagitwala. Lwaki bw'otagitwala tatangetwala? Oti atajja kutomera. Isaac ayagala kujjawo motoka naye ekyamagero kigenda okugwa nti ne motoka ne banagitomera tejja kukosebwa naye nga tuli mu Unveiled Experience. Ataddeko ne sister we motoka sooka gisembezeeko wali motoka sooka ogisembezeeko ko katono wali wano wangu tuli mu Unveiled Experience. Totya oli mugumu n'ow'olubuto. Tuli mu Unveiled Experience abagenda maaso n'okutulaba. Lawrence kati azze ku bbala ku kidduka ekirala kati kyetulaba ssaawa zino. Tuli mu Unveiled gears wulya bwe zikyuka. Kono ne gisika omuliro n'avulumula ate nga ne gears amanyi butya bwe bazibalansinga n'okuziteekamu. Yoyo nno gwe mulaba ssaawa zino. Kati ataddemu erinnya ensozi atuuse. Ffe tusiima busiimi weebale kubanga amaaso bwe gatunula
eri wansi kati ngono ow'ebigere byo ne bikola ogwabyo naye nga kyekyo kyetuliko saawa zino tutandika butandisi naye nga tuli mu unveiled experience eprogramu gye tuli mu saawa zino tubatuusaako emboozi y'omwana ono webyamagero sijja biyita byafaayo bino byamagero kati agenda maaso notulaga ku biki byakola bino yabisomye mu ssomero wano nti babadde basomesa fine art ku ssomero kwabadde asomera nedda agamba nti skills zino bwe ziti yaziyiga mu kiseera kye yabeererako Emmengo mu ssomero amasomero agasomesa ate abalinga ye eyo gye yabiyigira kakati olaba nti ati yenna ate amulina bendi nabo banyeenya bunyeenya mutwe naye nga emitwe banyenyeza dda kubanga buli kimu obwedda ate akiyitako atya ng'agenda mu maaso n'okukola nga mugenda mu maaso n'okulaba bwakola saawa zino kakati tuli mu fine art. Kati baali bakusomesa bagamba batya nti woba okuba ati okola otya kola nga bw'otunyumizaamuko okuba ekifaananyi soka n'okiyisaamu tokikwasa oluvannyuma nnyo okimalamu nojjanga okimazeeyo ng'ojja okwasa ekidomola kyo wetubeeredde mu mboozi nga kirabika tukiggusizza olina kyewakanya seso ekidomola kyo tukiggusizza mu kusooka sayansi saamutegedde ng'abitandika yasoose nakamwa nabuntuntu awo buddako naye ekidomola kiikyo olaba kiwedde artist oba fine artist ndowooza bwe babayita awedde emirimu tumulina tugenda kukomekereza nakuwandiika mu kitabo tulabe yo abeera watya wandiika wamanya go gokka n'essomero mwobadde muzaalisa ebyamagero byebyo nga bw'obirabye nga bw'obiraba Lawrence byakola nkugambye nti ebyamagero byebyo naye nga bw'omulaba ng'awandiisa ebigere nga bw'obirabye yasobola okufuna obubonero 10 aggregates. Njagala okutegeeza nti olunaku lwennyini olwaleero abayizi lwe batandika okusoma ab'ekibiina ekya S1 lwe batandika okusoma olunaku olwaleero ekitegeeza kino tujjidde ddala ku lunaku olutuufu Lawrence lwatandika okusoma ebiri ku ssomero gy'agenda okusomera oba oliawo tunabibaleetera ng'atandise okusoma enkya oba nga tumututte ku ssomero naye fonnaawo njagala ffe mutuwanirize ne tulye tuleeretedde Lawrence yagenda okusooka okujja otubuuzaako kubanga yenna nnyini kintu kino era ye yatuleeta okumulondoola eno yonna gye tuli ne tumuzuula emirimu nkugambye nga bw'ogirabye twagikolanga babiri bwe yavuganga eggaali n'evuga bwe yalimanga n'ennima n'ebyekuusa ku ebyo Lawrence jangu obuuze kuba tulaba ku Salt TV kwetuli butereevu bannayuganda beesunga bwesunzi ambooziyo ate nno mbadde njagala kukwasa muzindalo naye ojja gukwata gwe tolemererwa babuuzeeko mwasibye mutye basewo ne bannyawo nze amannya gange nze Ntambazi Lawrence nga mbuuzaako mwenna bali ku Salt TV. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Lawrence bajja kukuyambako bajja kukukwatirako mbadde nsoma wano ku bintu requirements ez'essomero ninganga kumpi buli kimu yakitegedde nti okyetaaga ebisinga obungi bye weetaaga ku ssomero sooka okalyeko ebisinga obungi bye weetaaga ku ssomero amazima go gali nti tuzze nabyo byonna kumpi biweetaaga ebyessomero byo tubireese era essomero teriri kubeererako zibu neetaamu ejja ng'ogenda ku ssomero tujja kubireeta tutandikire ku ki kyowulira kye weesunga kyeneesonga omufaliso weesunga mufaliso bw'oba weesunga mufaliso sigo weesunga mufaliso gwogwo ogwo tuguleese naagutwalayo ogwekwatidde nga totunudde eno kankukwasa omuzindaalo ng'oli mabega wange
kwata ki ekirala kiweesunga totunulayo oyinza okubba ebigezo ekirala bulangiti na bedsheet bulangiti ne bedsheet bulangiti yino bulangiti yeeyo ekyenjawulo kyetukoze mu bulangiti eno tukuteereddemu akatimba k'ensiri kyetwagala olwale mosquito net bedsheet atwalowoozezza nti bedsheet ejja kunsonyiwa bedsheet twalowoozezza nti tetwagala oyozeeyoze ne tukuleetera pairs 2 ge masuuka 4 buli lyolaba wano lirimu amasuuka 2 okitegeera ago go tugaleese naye wadde wasabye bedsheet twagambye nti nedda olina okusula ng'omulangira ne tuteekako bed cover bed cover eyo ne tugikuteera ebadde mu kaveera wali ne tugikuteerako ebyo ne tuba nga byo tubikoze eki ebyo biwedde ko okusula kati ko kukoze eki okusula kuwedde maama ebisooka obijjewo si nnyo ebyo kabisooke bigende totunulayo ki ekirala kyeweesunga keesi twalowoozezza nti amasomero tebajja kukkiriza keesi ziri nzungu ne tukuleetera eno ziri enzungu olizigira ng'ogenze oba ku univesity oba nga weeyongeddeyo kati bwe ntunula wano waliwo ebirala soka gwombuulira ekirala kyeweesonga nsawo kati awo natiddemu neŋŋamba oba sukulu baaga eno n'agikwata otya ojja gikwata sukulu baaga yiino ezze nayo mpya eyo nayo ne tugiteekamu ate ekirala baketi twagireese naye mukuleeta baketi twalowoozezaamu nti baketi eyinza okuba nga tojja oyinza ogikozesa naye mugikozesa oyinza okwetaaga okuteekako benseni ekinakwanguyira saagala bakuwalane ku ssomero saagala bakole ki ebyo ne biggwa ebyo nabyo babijjewo tudde ku itemu endala oyo ye taata azaala Lawrence temwamulaba luli yoyo leo tuli naye ki ekirala kyowulira nze nsoma wano sabbuuni ye twamuleese simanyi miti gye baba simanyi miti gye simanyi miti gye babaagaza era giyinza okusigalawo abalala ne bagikozesaako emiti gino essomero liyinza okuba litwalako ng'ebiri oba esatu wadde wano sigirabawo naye kyemmanyi bagyetaaga ndowooza egyo jjo gye baneetaaga naye kati bwe twalowoozeza ku sabbuuni ne tugamba nti olina essaati enjeru saati ezo enjeru ezo tetwayagadde zikozesebwe sabbuuni oli musajja muyonjo awo ne tugamba nti tukole tutyo tebiweddeyo ebadde osuubira emigaati si gijjo okyalina maama gino emigaati gijjo emigaati gijjo naye wabadda ku ssomero togaana muwaako nga gumu kubanga gijja mwonoonekako egyo emigaati gijjo wano bakusabye toilet paper ku ssomero bakusabye toilet paper bakusabye ba 5
7 toilet papers boarding ab'ekisulo baagala 7 kati baba baagala 7 bankuleetedde 24 andeesa 24 kati ojja kutoolako 7 olizisanga ttaamu ejja ne ttaamu eri tezoonooneka ekyo nakyo netuba nga tukimaze nalowoozezza nti essomero lijja kwetaaga ku ssomero nakulaba ng'okima amazzi saayagadde kuleeta kidomola kinene kano kakima ne kakwanguyira kakumala biki bye twalowoozezza ku Lawrence ebirala kubanga tetwatunuulidde nnyo wano naye Lawrence nendowooza nti omugaati ogwo nga guweddewo ojja kusigala weetaaga okulya eyo biscuit naye netugamba nti naye ogende naye togabaako oyo ate tomusumulula bwe nabadde nkuwa obuliri nerabidde piro nagabe nakusula nga mulangira mu masuuka ago genkuwadde buli gundi peya erimu obuntu bwa piro 2 bw'oyoza eno ng'okyusa eno bw'oyoza eno ng'okyusa eno kitegedde kitegeeza piro keesi eziri 4 ezo ezigenda kwako kagundi wadde twayagadde nnyo olye naye twayagadde nnyo era onywe netugaa gwe kyonaasiima okunywa kyonaanywa oba onaayagala kunywa kino oba onaayagala kunywa bino ebyo ebyokunywa ne tubireeta bwe tuti bwe mbutunuulira ono aggwako ng'ennaku z'omwezi 4 ogw'Ekumi 2024 kitegeeza naye tukuleetedde wa ttaamu tomulekaawo kaakati mugaati guli ojja kuguliirako oyo prestige ojja kuteekako azaamu amaanyi twalowoozeza nti weetaaga okunywa ku sukaali eyo ku ssomero wadde babateeramu naye walina okubeerako n'owuwo sukaali ono yenna tomutwala maama omulekerawokko maama kwata yenna tomutwala otwalako mutonotono kubanga kati ebyo byabadde byakulya bwe twabirowoozezza bwe tutyo obeere mu bulamu obulungi ku ssomero nendowooza nti bw'omala okukola ebibyo by'okoze oyinza okwambala ku bino simanyi eriwo ekutuuka ku zonna weeyagaliza emu sayizi ntonoko endala nneneko enaakutuuka gy'onaagenda nayo fe twagize bugizi kuba tetwakupima ekigere kaakati ono bino bisenya kologeti n'obusenya okubeera nabyo ne speya nakulaba wano ng'onaaba kino ekizigo ekimu kikumazaako ttaamu ebyakunaaba bakusabye seeti eyo seeti tugireese zino penso baba bakusabye mmeka wano naye nazirabyeko nazo zonaayagala zonaatwala naye wali we nagambye wali nayagadde obeere musajja mugumu ngo kati gano mata ga buwunga owulira ng'okooya obuugi oba ng'okooya ebikyayikyayi by'essomero funa mazzi gookya ng'onywa mata ekiraalo nkireese waka ate saakomyawo naye ngamba nti oyinza onoobutafuna budde bubitabula kana kataba kanywanga bwe kali okitegeera kano ojjamu noonywa bunywi kalina n'akaseke kaako engamba nakaako olw'olumu ng'owulira nga bikutabuseeko ojjaako noonywa abatulaba tuli mu UNVEILED experience mbagamba nti twasuubiza okujja okuyamba omwana ono mu byonna ebisoboka kati tuzze bakusaba empapula ezo mpapula za ssomero bisikuiti oli bwaggwangawo ng'okwata ku ono awooma nnyo okusinga oli
we awooma nnyo okusinga oli. Kati taata yeebuuza ate omwana anaawandiikamu ki taata? Ebitabo byo twabireese. Ebitabo bya Lawrence baamusabye 12 byebyo. Naye tetwakomye ku ebyo. Ne tugamba nti yeetaagayo kokko ne ku bino. Yeetaaga kokko ne ku bino. Kati waliwo ebitabo bino bijja mutwazaako ekiseera. Lawrence gwe otuleese eno. Pennies ezo. School bag ogifunye. Omusipi tonnagufuna, twagutegedde bulungi, ebitabo bifunye. Bible. Ebisinga oba byonna tubimaze. Tubikoze eki? Tubimaze. Sirabo kye tutamaze. Kye tutamaze kiri eki? Pocket money. Oyo nze ngenda omukweweera. Mayinza kukozesa ssente nga mmeka? Taamu, pocket money. Nga taamu? Taamu. Bw'ŋŋamba ennyingi sikuwa, bw'ŋŋamba entono sikuwa. Simanyi. Giri emitwalo 10. Oyo pocket money. Tewaba zikwatako. Tewali asobola zikwata. Naye nga abatulaba ku Salt TV twebaza abantu betutambudde nabo. Twebaza omukulu Fred Byakatonda. Oyo abeera Fred Byakatonda y'omu ku bakadde b'ekkanisa wali ku House of Prayer Ministries International e Makerere Kikoni. Y'omusumba Rosias Bugingo. Twebaza omusumba Rosias Bugingo. Ebyokunywa byonna kumpi ebyo yatutaddemu akasente. Pastor weebale nnyo. Twebaza omwami Musoke Steven abeera Toronto mu America naye nga bamuzaala nsanje awo. Naye obubaka twabufunye nnyo obw'amaanyi obutuyambyeko okukola bino. Ne twebaza omusumba Samuel Rwandasa oyo weeyo mukono ye yatugulidde omufaliso ogwo gwe tuleese. Amusumba Rwandasa nawe weebale nnyo, weebalire ddala. Naye nga tukyagenda maaso n'okubanga tutunuulira embeera y'omwana ono nga tutambula wamu naye. Ekitundu ekiddako nkikukwasizza ffe byaffe tubireese. Kikyogamba abatulaba ku Salt TV? Abatulaba ku Salt TV twala omukisa guno okwebaza. Nze Ntambazi Lawrence nebaza mwenna abalina kyemumpadde. Ebigambo byansina nnyo, bigambo bingi byakwogera. N'olulala mukolanga bwe mutyo. Waliwo kyendaba wano bagulidde omusipi. Ndowooza omusipi gwe bagwa siringisi nga mutwalo. Ndowooza ndaba omusipi tebannagugula, ndaba graph books ezo tetwazireese ne artbook. Artbook eziringa ku 3 ankongereyo emitwalo 4 ogule ebyo ebisigaddeyo bitonotono ebyo. Muzindalo gwe taata atubuuzeeko. Tusanyusa okusisinkana luli tetwakulaba batwekweka. Ebisaba ekweka bannaaye mwenna abali mu maka gange gano nsanyuse nnyo okulaba nga aba Salt TV bazze wano omulundi ogwokubiri okusobola okutuyambako ku nsonga y'omwana waffe ono Ntambazi Lawrence. Pozi okusookera ddala kansooke neebaze abatuuze bano bonna abali wano njala mugatte engalo ez'amaanyi ennyo mukube n'enduulu olw'obuyambi bwe batuwadde olwa Ntambazi Lawrence, kubanga ffe tubadde tetulina mukisa kusobola kumwongerayo. Ne twebaza Salt TV erina kyetukoledde, tugyebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tugenda kutambulira wamu nammwe nga naffe tuli wamu. Era neeyama nti omwana ono kyeyabasuubiza naffe kyetumwagaza. Yatwebaza abakulu bonna abatambudde kabinenti yonna okuva e Kampala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusiimye nnyo obuyambi bwammwe bwe mutuwadde mu ntandikwa eno. Naffe situjja bayiwayo, tujja kukola kye kimu tulabike nga tuli wamu.
Atuyanza nnyo tuyanze gitaata abatulaba ku Salt TV saawa zino tuli mu Unveiled Experience program gye tulimu. Omwana ono yeetaaga fiizi mitwalo 56 kyemmanyi atujja kwekwatakwata nga bwe twekutte ku kino nakyo tujja kijjawo ekyo nakyo tujja kukijjawo. Nze bagamba bugambi nti ngawe mwakoze ku luli mwe muba mukola ku luno twetaaga bwetaazi just mitwalo 56 abantu 56 nga buli omu awaddeyo omutwalo gumu kino tuba tukimaze kuba ku ssimu zino 0700 35 47 35 eyo yange oba 07 72 0772 995769 eyo nayo yange Robert Mutebi gemanya gereeta. Simanyi maama oba essimu gye nakuwa waliwo bannayuganda abakutuukirirako tuli mu mazima na bwerufu jangu otubuuzeeko. Nyana kusaba kati mbalirira sooka obuuze ku bannayuganda abatulaba. Balamusizza mwenna abatulaba ku Salt TV. Amannya agange nze Naziwa Florence, maama wa Ntambazi Lawrence. Twebaza nnyo obuyambi bwonna bwe mutuwadde, tusiimidde ddala, mwebale nnyo mwebalire ddala n'abaatukubira ku masimu ne mutuwaayo ku buyambi. Mwenna tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala n'aba Salt TV tubeebaza okujja okutunoonya eno. Ffe baani tweyanziza nnyo tweyanzeege. Tusiimye nnyo mwami Mutebi, okoze kyamaanyi okutuusa Ntambazi ku ntikko. Tugenda naye ku ssomero tugenda balaga entandikwaye ey'okusoma abwegenda okubeera mu mbeera bubeezi ku Salt TV naye nga kitubagamba kyekyo. Taata Sokoje, omwana bwe yakola obulungi nafubuna obubonero 10 amaanyi gakuddamu oba gakugwamu bugwi nti ate kati ngenda kuzijjawa sente n'ebirala nga bwe mubadde bw'obimanyi ebyetaagisa? Kubanga nze bwe nawulira nti Ntambazi ayisa akoze bulungi nnyo nasanyuka nnyo era n'empulira amasanyu nga ganzita kubanga ebya Ntambazi byo bijja byo bwe bityo tomanya kino kisobola okujja mu kusooka n'oga nti ngenda kikola ntya naye oba oli awo ogenda okulaba nga kiwedde ne kino nakyo bwe kyali neŋŋuma ne ŋŋamba katulabe ekinajja kyengenda okugenda nakyo naye ekyomukisa omulungi ekizze kirungi nisobola omusindiikiriza asobola okugenda ku ssomero. Owulira ntya nti bwe wamuzaala ndowooza amaanyi gasooka ne gakugwamu ng'omuzadde naye n'okkakkana n'oguma n'oga mwana azze mu nsi n'asoma n'ayita n'atuuka wano kati owulira otya nti agenze ku mutendera omulala? Era mpulira essanyu mpitirivu nnyo okulabika nti buli stage gyatuukako wabaawo Katonda kyayimusa n'asobola okugenda mu maaso. Simaanyi gange wabula ga Katonda, nze nange ndabiraawo kyesisobola ne kyenaasobola mba simanyi nengenda okulaba nga Katonda akimpisizzaamu. Omanyi nti ffenna gwe twesiga gwe tutendereza era gwe tukkiririzaamu bamuzaayira mu kiralo kyante? Esebo. Okimanyi ekyo? Nkimanyi. Naye n'afuuka ensonga paka kati ensi yonna emusinza. Esebo. Si ye Lawrence si bwe ŋŋambye. Ogezezza. Ngezezza. Esebo. Naye naye waabyamagero. Waabyamagero era. Kati agenda kutandika kusoma. Oweetegese otya? Okwetegeka kwe neetegese okusoma. Nange era kyonna ekinaaba kisobose nange nja kukwatiza wamu tulabike ng'era tukola ki era nga agenda ku ssomero. Njagala ku mwami oyo agenda atubuuzeeko bubuuza nga tannagenda naye ng'omuzadde kino kibeera kikulu nnyo gy'oli nti kakati naye ono agenze abaana nawulira nti olinako abawerako naye ndowooza Lawrence yabasinga obugezi baswazi. Lawrence era yabasinga obugezi. Sure. Yakyabasinze. Tukyebaliza nno Katonda. Byakola tebikwewuunyisa nga taata? Era nze okuva lwe namuzaala buli kyonna kyonna kyakola kiba kyamagero gye ndi oba kiba kyantiisa ate oluvannyuma nemmanya nti era kirina okubeerawo. Tweyanzizza. Waliwo omukyala jjajja w'omwana? Jjajja w'omwana wuuyo. Jjajja w'omwana omuzindaalo banguleete jjajja waliwo jjajja alinga amukuzizza asobola okutambula? Jjajja jangu otubuuzeeko kubanga mu bulamu bwa Lawrence ono nakiwulira nti oli wa nkizo nnyo nnyini ddala.
bajjajja nga era bwe tubeera obanga bwe mubeera abatulaba tuli butereevu tuli ku Unveiled Experience program ey'ensonga tubatuusizaako ate ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga Uganda mu nsonga ez'enjawulo. Assault TV ffe munnyo guno gwennyini kati tugulungira eno nga mugenda maaso n'okugulaba tuli mu bantu obuweereza bwaffe butandikira mu bantu ne bukoma ate ewa Katonda atufuga ffenna. Jjajja omulundi ogusoose oli ku TV butereevu ensi yonna ekulaba soko ogibuuzeeko. Balamusizza nnyo bassibo ne bannyabo mwebale nnyo okufuna omwoyo ogutukubala okukola ki okutujjukira twatya nnyo nga bazadde Lawrence maama we n'amala ebbanga lyamika sabbiiti ezi nga talya maama nga talya buli yajjanga nti yanze ekyange bwe kiba ekyana ekyange nkitta buli yaga nti aba twali bakikuba empiso ne mugamba tugigeza kweganga abantu abajja bamugamba ebyo ne mugamba bamugumu Mukama kyakuwadde kireke bagamba kife enjala naye kireke Mukama ye yakikuwadde ajja kukitwala bwana batakijja kubeerawo kikule nakkiriza n'akiyonsa nekitamu nekituula nga tumanyi tugenda kutuula nga tukiraba oluvannyuma netwebuuza agenda kwavula atalina mikono anaaba ati oyo yagenda nga twaza nga kikolo bwati nuka nti ate okuyimirira nga buli kimu yajja akiyitako nga namwe mwewuunya bwewuunya kye mwali mwagala okuba empiso oba okutta akawungezi yayimirira nekibanga kyamagero era nange nekyewuunya olwayimirira atya kuba abaana okutandika okuyimirira beekwata ku bisenge biki yasimba akakono kaako n'agolokoka n'ayimirira tuga nti natwa kuyimirira ayimiridde olwo maama nga olwo yatandika okudda engulu yakkiriza bwe yaweza omwezi ebiri nakkiriza kati netuga nti mukutambula ajja kufa ebinuubule naye Mukama wa buyinza tiyagwako Lawrence n'atambula era we yatandikira okusoma n'atandika okusoma awo ebibuuzo biba bingi anaayogera abaana tutya nnyo nga tebannayogera n'ayogera n'ayita maama n'ayita taata tuga nti kale Mukama yeebazibwe. Abazadde abakazi muguma kubanga obeera n'olubuto myezi 9 n'ogamba nedda bangi abasuula abalamu abatalina kizibu kyonna ne babasuula mu ttooyi naye wawano ye yamukuuma muwulira emboozi n'amukuuma ne tumukuuma naye ekibuuzo kiri kimu taata akulaba naye tomutya ye bw'amanya nti omwana gwazadde bw'atyo bw'ali ensasage yali etya sasage ffenna ne yazaalawa nange taata omusajja kyali kitya abazadde abamu abasajja badduka ne mumaka n'anoba kyali kizibu oluvannyuma n'aguma najja okulaba omwana ne mugamba kuliko omwana kyali maama Mukama bibi yatuwadde nga nti guma osaana ogume Mukama kyaleese ajja kubeerawo Mukama n'amutuwa wasomedde n'okutuusa kaakati bwe bulamu bwa Lawrence tubasuubiza ekintu kimu nti Lawrence ajja kusoma nze nali wano ne mbagamba nti muli mpulira okukkiriza nali sinasinkana muntu yenna naye ne mbagamba nti nze muli nkiwulira nti ajja kusoma era ne mbasuubiza nti kenzindidda wano nja kuleeta ttafaali erinamugattako okukusoma kwe naye tukyayongera obbasuubiza nti ajja kusoma naye mbagamba oyo yenna alina kasobola okuwa ku Lawrence tutandise kaakati 56,000 gino tujja gimaliriza kuba ku simu zenkuwadde 0700 35 oba 0772 99 57 ziri mannya gange Robert Mutebi gwe weesigisenze bagamba beera mwesigwa mu katono onakola ki simanyi awo nja kubuuza munywanyi wange Jackie yatuyambako mu bya Bayibuli bwe tuba tuli mu bifonga bino naye tweyanza nnyo tuyanzege jjajja olina ekigambo kyonna kyoyagala okugamba abatulaba ku Salt TV nina kyeŋŋamba mbeebaza amiina Mukama we bajja abakola eki abo abaddizeewo Mukama babe balamu Lawrence asome mwenna mube balamu amiina lunaku lw'enneesunga lujja kuba lumu Mukama ampanga azeeyo emyaka emirala nga giigyo mbeere ku matikkira ga Lawrence ng'ate ku kabaga akompa obujulizi muzindalo nkuwadde sebe neyanziza nzira koza Peter naye nsanyuse nnyo kubanga muzima kaka John kuyamba omwana we yazaala omwana ono tena twewuunya omwana ono n'atambula naye katonamba n'atambula
n'asoma nange avuga n'akagaali agenda ku ssomero n'agenda ku luzi n'ettaka tunakamuzi naye tusimye ddala mwanyuma balire ddala. Mwali temumanyi nti Salt TV eyinza okujjako eno? Tukimanyiko n'akamu era tulabidda yazze bakoze batya nedda mulimba kati kulalo nkakasiza mwanyuma balire ddala basebo muyambire ddala. Amen. Abatulaba byebyo nfuneyo ani kati mukyala omuzaalisa oli nali naye. Anyway, kamuwe kazindaalo dakika emu bbiri tukomekereze programu ya leero ne bw'obeera awo. Bayanzizza batusebo mwebale nnyo mwebalire ddala tusimidde ddala tusimanyi nti omwami wange ono gwenzaalisizza ajja kusobola okusoma mukama mulungi obudde naawe essuubi lyakuggwamu naye neweegumya neŋŋuma nembeera obwana lisimuzaazangako wafaanana bw'ati naye mukama nannyamba nakola kinembagumya nabo ne baguma mukama mulungi obudde bwonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Amiina. Bye tuleese byebyo nga bwe mubiraba requirements zonna ez'essomero tuzireese. Fees nazo zijja kufunika. Naye kye twebuuza agenda kusomera ku ssomero ki? Kyekibuuzo kitwebuuza. Ye ku ssomero gy'agenda okusomera bo abasomesa bagenda omusomesa bo bagamba beera ku UNVEILED experience. Leero ng'ennaku z'omwezi 2 omwaka guno gwennyini gwe tulimu olunaku lwa bbalaza amasomero gonna mu ggwanga eri abayizi abe S1 alwe batandise okusoma. Abasiisi abasinga mu masomero naddala ag'ebisulo batuuseyo olunaku olw'eggulo olunaku lwabadde lwa Sande naye nga Mande okusoma okutongole okw'ekibiina ekyo ekya S1 alwe kutandise mu butongole. Omuyizi gwe tuli naye gwe mulabye gwe tukyagenda maaso n'okubalaga gwe tukyagenda maaso n'okulabika nti ate tuteekako ettofaali okuba nti asoma Lawrence atukyagenda maaso n'okubanga ate tumutuusiza ddala mu mbeera gy'alina okubeeramu. Essomero wendi wano lyerya nayo oba secondary ajja kubanga atubuulira wagenda okubanga asomera S1 ye agenda kubanga agisomera wano. UNVEILED experience ye program tuli tugenda kubanga tuwogera mu koko ne headmistress ow'essomero lino agenda kutubuulira butya bwe bayanirizzaamu omuyizi omu ku basinze okukola obulungi mu district ey'ekyotera ekyo sijja kirumamu kubanga yafunye obubonero 10 naye nga obubonero 10 obwafunye singa ebadde university ebadde egenda muteerako obubonero obulala nga 6 olw'ekikula kye. Mama tusanyusa okusisinkana ku Salt TV ogenda kuneegattako wano wendi atugende maaso n'okunyumyamuko ne bannayuganda twasiima nnyo bwe twawulira nti omuyizi Lawrence mwamuwa ekifo ku ssomero ly'ogenda kubanga otubuulira era mugenda kubanga mubikwasaganya mutya oli ku Salt TV. Neyanza nnyo aba Salt TV amannya Nambirige Justin head teacher and citizens SS Kalisizo. Njagala okutwala omukisa guno okusookera ddala okwebaza aba Salt TV okulaba nti mututu obuvunaanyizibwa okusaasaanya enjiri ekwata ku mwana ono okulaba nti ayambibwa. Ffe aba citizens naffe era twasooka okulaba amawulire ku Salt ne tusalawo okutwala obweyamo okuwerera omwana ono okuva senior 1 paka ku senior 4 era essomero lino ddungi ddala kubanga bwe tutunuulira obubonero bw'omwaka oguwedde omwana waffe yasinga yafuna obubonero 8 twalinayo abaana ab'omwenda primary kitegeeza tulina primary tulina ne junior gyoyinza okuyita kindergarten tuviira ddala ku musingi ogwa wansi era nga wetuli wano essaawa eno ye secondary era nga tuli mu kweteekateeka kukola bikujjuko byakujaguza olw'okuba nti eyafunye obubonero 8 yabadde wa second S4 eyafunye obubonero 8 yabadde wa senior 4 yafunye 18 mukyotera muno essebo ne tufunayo n'ab'omwenda 3 mukikola mutya obukugu tubulina ssebo mwafunye owo 8 18 era tulina ne primary eyasinga yafuna 6 naye nga twagala okutwala obuvunaanyizibwa naffe tulabe nti omwana ono tumukwatako kubanga tumanyi tino lyerimu ku masomero agasinga obulungi mu Kalisizo naddala mu kusomesa sciences era tukkiriza nti bwe tunaba tumukutteko omwana ono tagenda kusigala kyekimu ennyo. Njagala okwongera okutwala omukisa okusaba abantu bonna wabweru eyo okukoowoola n'okukunga abantu wabweru eyo abasobola okuyamba omwana ono kubanga ffe okusinga tugenda mukwatirako ku school fees naye ayina ebyetaaga ebirala ng'ebyessomero eyeetaaga olwekyo njagala okutwala omukisa kuno okusaba buli muntu yenna ali wabweru eyo ng'alina obusobozi obuyamba omwana ono tweyongere okumukwatirako mu kino nakiri tulabe nti afuuka omuntu omukugu mu Uganda muno kubanga obulema si buteesobola.
Ekibuuzo kye njagala okubuuza ekirala Madam Headmistress. Yes, Omutima ogw'omuyambi mwenga mmwe mwagugjeewa oba mulinayo n'abalabe muyamba? Sebo omutima omuyambi tetugutandise leero kubanga abaana bangi nnyo be tukwatako era bali ku basaries wano. Naddala omwana singa abakola bulungi ate nga ava mu famire tesobola bulungi abaana abo tubadde ebbanga lyonna tubakwatirako ddala n'olwekyo guno si gwe mulundi ogusoose. Kinnomye nnyo sobodde kusinkana director w'essomero lino naye nandifukamidde ne mwebaza kubanga aguno omutima omugabi omutima omuyambi. Bayibuli egamba nti emmeeme gabaagaba eneegejjanga. Bayibuli bwegamba ffe tweyanziza nnyo tweyanzeege naye ate kinneewunyisizza nti mwafunye 18-8. Sebo twafunye 18-8 naye naffe tubeebaza aba Salt Media olw'okujja ne mubanga nammwe muli wamu mu kintu kino kubanga eggwanga lino bwetyo bwe lyetaagisa kuyamba abaana abafaanana bwe batyo nabo ne bakkiriza nti balina ekifo mu nsi eno. Embeera gy'alimu anaasobola kubanga abadde mu primary nga yo si abalina ku bulemu abiyiseemu twabeddeko naye mu shows eziwerako asobola okukola buli kimu omuntu omulamu alina buli kimu kyakola. Ndowooza tekijja kuba buzibu bwonna mu ssomero. Ffe tetulina bweraliikirivu bwonna kubanga ekisooka bwe bali bakamundeetera na interactingako naye kale ne tugabanako engeri gye babadde bakwasaganyamu ebintu naye ndaba nga bisoboka. Ate n'ekirala abantu abaamu tukwasa bakyaliwo wabaawo kyonna ekigaanyi tusobola okuyambako ne tubabuuza oba ne tukwatagana nabo ne tulaba nti embeera tugitambuza bulungi ssebo. Atweyanza nnyo tweyanzeege eyasiinise so ogenda bannayuganda kubalagako ku ssomero lino lyetwogerako Nile Citizens Secondary School liri Ikalisizo ng'oyingira ekibuga kya Ikalisizo. Nze bantu mbagamba nnyo naddala bwe tutuuka ku abantu abalina kye baddiza abaabwe nti akuwagwowa Nile Secondary School naffe tugisazeewo tugiwe ekirango kya bwereere olw'okuyambako ate ku muyizi ono atusazeewo tugiwe ekirango eky'obwereere. Madamu tweyanziza nnyo tweyanzeege okuba nti essomero livuddeyo ne liyamba omwana ono. Omwana gwe twogerako yatuuse dda wano ku ssomero we tuli y'ono Lawrence gwe tuli naye abazadde ngenda basaba mbawe ku muzindaalo. Headmistress atugambye nti Lawrence bamuwadde basale paka mwezi 4. Simanyi bwekyo mubadde mukimanyiiko wanje wamusinkana ke Headmistress mubadde mumanyi kampe gwe taata. Neyanziza okumpa omukisa guno kusobola okuddamu nate okwebaza Headmistress w'essomero lino atukoledde kino kyonna ekyokutuwa basale ey'emyaka 4 nga agiwa omuyizi waffe Ntambaazi Lawrence. Nyabo Edi teacher weebale nnyo weebalire ddala. Ne twongera n'okwebaza aba Salt TV nabo abatubeereddewo ennyo nabo okutulaga ekkubo erinaatuusa Ntambaazi wanamalira. Amannya gange bampita Naziwa Florence nga nze maama wa Ntambaazi Lawrence. Twebaza Edi teacher okutuwa basale ya Lawrence nga ya myaka 4. Ne twebaza n'aba Salt TV abasobola okutambuza amawulire gano. Na buli muntu yenna alina kyakoze. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Mukama abawa omukisa. Era nga nyongereza ku ekyo era neebaza aba Salt TV abaatuwadde requirement si yenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Lawrence essomero lirabye. Amannya gange nze Ntambaazi Lawrence kati nga ndi muyizi wa Nile Citizen budde buno. Twala omukisa guno okwebaza ekyemu olw'omukisa gwampadde olw'ogw'emyaka 4. Neyanziza nnyo neyanzeege. Nenebaza ne Salt TV. Bigambo evo beera na bitono naye nga tweyanziza nnyo tweyanzeege abalabe baffe abagenda amaaso n'okutulaba. Madamu Headmistress ngenda kuddamu kukwate mu ngalo nkwebazako ak'ensuso ne bakama baffe bonna ab'essomero lino oba twebaliza nnyo nti twajja ewa Lawrence ono nga tetumanyi nti oba alisoma oba taasome nga bazadde bakaaba naye okuba nti Nile Citizen Secondary School essomero erabika obulungi bwe riti ate nga standard gy'oŋŋambye nange neewunyisizza ate nga kituufu ekyo kyonzikiriza nti Lawrence y'omu ku bali kuwa 8 ku 8 Mukama nga tuwadde obulamu emyaka 4
mu maaso era tulijja wano naye ebisigadde byonna tamu bweribanga etandika ffe tujja mukwasaganyizangako paka oba oliawo lwalimaliriza emisomo gye. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Unveiled experience y'olunaku olwaleero atugikomekereza nga Lawrence yennyini tumutuusiza ku ssomero wagenda okusomera nga n'essomero lyennyini amazima go gali nti limugenda musomesa emyaka 4 ng'asomera bwereere. Essomero tweyama nti byonna ebigenda maaso tujja kukwataganya nabyo butereevu, tujja kujjanga madamu tubabuuzengako bwe mubeeranga ne mu kyetwetaaza nga TV tulijjanga ne tubanga naffe tubawaayo omukono nga Sooti TV. Tujja kusinkana olunaku oluddako ebyaleero tubikomekereza wano wakati mu buwanguzi ne twebaliza Mukama nti weebale nnyo, weebale ge tweyanziza nnyo, tweyanzeeka.